Wabarakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Mchana Town Council, 1 kilometer off Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Laganda by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفتح. السورة نكجيتجيرو برونجي تينو كمارو كتجيري chafaayo kino. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga asengusa okugenda e Madina yasengukanga mbutuufu tayagala wabula yawalirizibwa buwalirizibwa, era bwe yali agenda yakyuka n'atunula emabega n'atunuulira ekibuga Makka n'ayogera nti Makka gwe kibuga ekisinga okwagalibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala, era nange ky'ekibuga mu nsi muno mwonna kye nsinga okwagala, kubanga era Allah subhanahu wa ta'ala kye yalonda n'akiteekamu ennyumba y'e Kaaba. Naye Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atuuka ng'amaze okutuuka e Madina mu mwaka ogw'omukaaga yali akuŋŋaanyizaawo basahaba abalabika nti baali bawerera ddala ennamba nga nnene nga baali 100, n'ababuulira ekirooto kyaloose nti ndoose ekirooto nga ŋŋenda okulambula ennyumba ya Kaaba nga tututte ensolo zaffe ate era nga tulambudde enju ya Allah ne twetooloola nga tuwali atukuba ku mukono ne tumwa n'enviiri zaffe, abalala ne babeera nga batoddeko ntoole. Basahaba bwe baawulira ekirooto ekyo bakkiriziganya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubeera nti baali bakimanyi nti galoota gaba mazima, ne babeera nga bamugamba tugende tukole umra. Umra kitegeeza okugenda okulambula enju ya Allah. Bwe bati mu mwezi gwa Dhulqaada bagenda ne basituka ne bagenda okulambula enju ya Allah subhanahu wa ta'ala nga basinziira ku kirooto Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyaloose. Naye bwe baatuuka mu kitundu nga balina ensolo zaabwe ekiyitibwa Al-Hudaybiya, abasajja ab'omu Makka baawulira ne bagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba nga bangi 100 mu mwaka ogwo ogw'omukaaga basitudde enkundi, balabika bazze okutabaala, bakomyewo okutulumbagana mu kibuga Makka. Basahaba baali batuddeko awo nga bawummuddeko nga beetegekera okwetegekera okugenda okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bakuraishi abakulu baatumanga ababaka abajjeeri bajje ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam waagumbye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye abatume bonna yabaddangamu ng'abaddamu muffe tuzze kulwana era tuzze okubeera nga tulambula enju ya Allah n'ensolo ze tulese okusaddaaka ze zino. N'abatume baddangayo eri abakuraishi abakulu ne babagamba nti okusinziira naffe kye tulabye Muhammadi mbutuufu tazze kulwana, kubanga azze n'ensolo ate nga n'engoye zayambadde si ze engoye z'abalwanyi, wabula azze kubeera ng'alambula enju ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati abatume baayitingananga ku buli saidi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuma omusajja ayitibwa Khurash bunu Umayya al-Khuzai n'amugamba genda ku saidi yaffe ng'abasiraamu obeere ng'otukiikirira otegeeza abakuraishi nti ekituleese tetwazze kubeera nti tulwana, wabula twazze okwetooloola ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala n'okugirambula wamu n'okusala ebisolo byaffe tubeere nga tusaddaakira abantu abali mu kitundu muno. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama Khurashi gwe yatuma yagenda, naye bw'aba agenze abakuraishi baamuyisa si bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala singa teyasaasira okubeerawo abavubuka abayingirawo okubeera nga bamutaasa, oyo n'asumattuka n'addayo n'agamba Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutuuka ntuuse abasajja mbannyonnyodde naye empisa gye bampisizaamu tebadde nnungi, kabuze katabanzite singa Allah tansaasidde kubeera nti abavubuka bantaasizza.
nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kuteesa ne Umar namugamba Umar ibn al-Khattab genda gwobo tukiikira mbawarabu oboli awe eddoboozi lye bajja kuliwulira. Umar ibn al-Khattab n'agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam muganda wange sijja kusobola genda kubanga wakati waffe n'abasajja abakuraishi tetuli makambugu enkolagana yaffe n'abasajja abo si nnungi obooli awo tuyinza okufuna ebitali birungi wabula sijemye bujemi naye omuntu gwenteesa ayinza okubeera nga ayingirawo ku nsonga eyo abeere nga asobola okutabaganya embeera wakati waffe n'abantu bali ajja kuba Uthman ibn Affan emyaka gy'ayina n'obuwombeefu bwe bamumanyi bajja kusobola okubeera nga bakkanyaganya naye tujja kutuuka ku kituufu. Usman yakkiriza Nabbi sallallahu nga amulonze n'agenda abeere nga abuulira abasajja abakuraishi ensonga etuleese babeere nga bamatira nti tuzze kulwana wabula tuzze kulambula enju ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kiseera ekyo Usman bwe yali anaatera okubeera nga ayingira mu kibuga eky'e Makka omusajja ayitibwa Abban bun Sa'id yamusanga n'amugamba nti tuula olagawa n'amugamba nti ngenda mu bakuraishi mbanyonnyola ensonga etuleese tutatuze kulwana wabula tuzze okubeera nga tulambula enju ya Allah. N'amugamba linnya ku nsolo yange obeere nga nze nkututte naye bw'onoogenda ng'ogenze wekka ojja kufuna obuzibu kati nganze omutaka wa muno ate nga ndi ku sayidi y'abakuraishi tuula kuno mbeere nga nkutwala obeere nange kijja kukuyamba kinene nnyo okubeera nga tokaluubirirwa ku byogenda okunnyonnyola. Omusajja oyo n'atwala Usman n'amiitinga abasajja abakulu n'asisinkana nabo abaali mu bakuraishi n'abannyonnyola ensonga etuleese okutujja e Madiina bwe tuli e Hudaybiya twetegekera lutalo wabula tuli abeetegekera eky'okuyingira mu kibuga Makka tubeere nga twetooloola Kaaba tubeere nga tutuukiriza umra. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yajja ne basahaba omusajja Uthman n'agenda n'ateesa n'abasajja bali naye mu kuteesa ne bamugamba nti ekyo tekijja kusoboka wabula tujja kubasindikira abatume baffe babeere nga mukanyaganya nabo ku kintu ekirabika nti kyekijja okusoboka mu nsonga eyo ebaleese. Omusajja Usman radiyallahu anhu yali musajja waggonjebwa nga musajja mukulu aweebwa ekitiibwa ne bamugamba gwoba oyagala okugenda okwetooloola situkugaana. Usman n'agamba siyinza kikola nga nabbi tannaba kubeera nti akikola ate nabbi tandagidde kubeera nga nkola ekyo andagidde kubeera nga nzija mbabuulira ensonga etuleese nga si kwe kulwana nti kyekituleese. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba bakanda kulinda balabe Usman oba adda. Usman n'akeerera ddala. Usman bw'akeerewa embeera n'ebeera nga abasahaba batandise okweraliikirira ne batandika okulowooza nti Usman attiddwa. Usman bwe yakeerewa ennyo basahaba abaasigala eno ne bagebeera nga bali mu kutya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ne batandika okulowooza nti omusajja oba oli awo bamuttiddeyo. Nabbi kwe kugamba basahaba abaaliwo nti abange mulaba mutya singa ddala Usman abattiddwa tetuyinza kuleka musaayi gwa Usman kuyiika bwe gutyo wabula kye tulina okukola tulina okwesiba ebbiri ne tulwana biidhinillah ne tulwanyisa abasajja abo olw'omusaayi gwa Usman radiyallahu anhu gwe bayye. Basahaba bonna baasaanuuka ne bagamba ya Rasulallah yadde twazze tetuzze kulwana ng'enteekateeka yaffe sitwazze na byakulwanyisa naye bwe kibeera nga Usman attiddwa tuli tayaali okubeera nga ffenna tuggwawo ku lwa Usman alangiddwa obwereere. Basahaba bonna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamuwa obuwagizi nabbi nadda mu muti wansi w'omuti buli sahaba yenna eyali amaliridde okubeera nga ajja kufiirawo ku lwa Uthman abeere nga anunula omusaayi gwa Uthman guleke okubeera nti guyiriddwa bwereere. Basahaba bonna ne bagenda nga buli sahaba agenda omu ku omu okubeera nga bakwata mu mukono gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam babeere nga bamuwerera. Buli omu yajjanga n'akwata mu mukono gwa nabbi ng'amuwa okuwera ng'amugamba nti neewaddeyo okubeera nga nfiira wano ku lw'omusaayi gwa Uthman radiyallahu anhu bwe gubeera nga ddala guyiriddwa. Allah subhanahu wa ta'ala n'alaba emikono gye baakwatanga mu mukono gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ekikolwa ekyo ne kimusanyusa nnyo n'agamba nti nsiimye okuwerako baweze nga bali wansi w'omuti nga bakuwerera omukono gwa Allah gwe gubadde waggulu w'emikono gyabwe. Bonna basahaba baakola omulimu gwe gumu okuggyako omusajja yali omunnanfuusi eyeekweka mu nkwawa z'ensolo ye n'abeera nga tasobodde kujja kuwera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu maaso ga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala oyo yekka gw'ataasobozesa olw'obunnanfuusi bwe yalaba olw'obunnanfuusi bwe yalina mu mutima gwe bwe bwamugaana okubeera nti yali alaba nti bw'awera mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam okufa kumutuukiridde.
Allah subhanahu wa ta'ala olutalo n'abeeranga yalusiima okuwera yakusiima okwo kwe baawera okwali kugenda okuyimirizaawo olutalo naye basahaba baba bali awo bagenda okulaba nga Uthman radiyallahu anhu akomyewo bonna ne basanyuka ne babeera mu kujaganya okw'ekitalo kakati abasajja abatali bakkiriza bali abaali e Makka ne basindika omusajja yayitibwanga Hutayb bun Abdul Uzza najja n'omusajja omulala gwe bayitanga Mukriz ibn Hafsi ne Suhairi ibn Amri al-Qurashi abasajja abo abasatu bajja ku Saidi aba Quraishi ne bagenda eri abasiraamu mu kampu gye waliwo baali bagumbye ne babagamba nti bakama baffe batutumye tubeere nga tukkaanya nammwe ku nsonga z'okubeera nti mugenda okukola umra omwaka guno tekijja kusoboka wabula tuwandiike endagaano wakati waffe ne wakati wammwe etegeeza nti mulijja omwaka ogujja ogw'omusanvu naye so si guno ogw'omukaaga mukome wano n'ensolo zammwe bwe muba bakuzisala muzisalire wano mubeere nga muddayo naye ebyokukola umra omwaka guno abakulu batugambye nti tekijja kusoboka abasajja bano nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abawuliriza bulungi nnyo n'ayanjula ensonga yaabwe eri basahaba bonna baawuliriza naye sahabi yali Umar radiyallahu anhu n'agamba ya Rasulallah sigo watugamba nti waloose ekirooto tekigaba mazima ya Rasulallah eddiini kwe tulisi ya mazima bwe tuba nga twavudde eka nga tuzze kukola umra bwe tuba nga twavudde eka nga tuzze okubeera nga twetula enju ya Allah lwaki twenyooma okutuuka ku kino lwaki situgenda ne tubeera nga tugenda ekiba ne kiba yabbi n'amugamba nti saagala obeere nga ombuusabuusaamu ndi mubaka wa Allah era Allah saagala mujemere wabula genda osooke weebuzeeko kwa Abubakari n'agenda ewa Abubakari n'amugamba Abubakari tetwavudde eka nga tuzze kulambula nju ya Allah tetwavudde eka nga tuzze kubeera nga tutuukiriza umra yaffe n'amugamba wuliriza nabbi kyagambye nabbi mubaka wa Allah tayinza kubeera nga amujemera bw'aba akugambye nti akkiriza okutegeragana n'abasajja bali leka bategeeragane nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba Ali kwata olupapula wandiika bye tukkaanyizaako n'abasajja bano Ali radiyallahu anhu yatandika okuwandiika kwe n'agamba bismillahir rahmanir rahim abasajja bali ne bagaana nti ekya bismillahir rahmanir rahim ekyo situkkiriziganya nakyo tojja kukiwandiika bw'otyo wandiika ekigambo ekigamba bisimika Allahumma ffe kye tujja okutegeera n'amugamba wandiika kye bagambye n'awandiika ekigambo bisimika Allahumma ngabo kye bateesezza nabbi nakkiriza kye bagambye Ali n'akiwandiika n'amugamba nti wandiika nti hadha ma salaha alayhi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kino eno yendagaano gye bakkaanyizaako Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama n'abantu b'e Makka ne bamugamba ffe akagambo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tukateekako kubanga singa twali tumanyi nti oli mubaka tetwali kulwanyisiza gamba nti eno endagaano gye tukoze wakati wa Muhammadi mutabaani wa Abdallah nabbi n'amugamba simuulo wandiike nga bwe bagambye aka Rasulullahi n'akajjako ne bawandiika nti mutabaani wa Abdallah mu bye bakkaanyaako byali bingi naye nga mu bufunze mwalimu point egamba ti omwaka guno temujja kukola hijja temujja kukola umra wabula mulidde omwaka ogujja ne tubaleka ne mubeera nga mwetooloola ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ne tubawera ddala n'ennaku 3 fe ne tuva mu kibuga awo mwe ne tubaleka nga mwetooloola nabbi n'agamba basahaba nti abange ensolo zaffe zitwali tuleese okusala musale n'emitwe mugimwe na buli yonna kyonna Allah atuwadde ekirabo bwe kirooto kye naloose kyekyo kyennyini kituukiridde tukkiriziganyizza nti omwaka ogujja tujja kuyingira ekibuga kino nga aminin tumwe enviiri zaffe nga aminin bajja kubeera nga bakyamuka abasajja bannannyini kyo bakitulekere tubeere nga ffe tusinza Allah subhanahu wa ta'ala ekyafaayo ekyo kinene nnyo naye mu bufunze toyinza kutegeera aya zino zetujja kusoma nga tomaze kubeera nga otegeerako ebyo ebimu ku byali mu kyafaayo kino Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim inna mazmaffe fatahna laka twakuwa obuwanguzi fatahan mubina obuwanguzi obwali bulabika nti bwali sinziggu olw'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akukkiriza owangudde omaze okuddayo mu kibuga ky'e Makka nga okkiriziganyiza n'abasajja nga tewagenda kubeera kulwana obwo bwe buwanguzi obulabika nti buli sinziggu obulabika nti buyitirivu bw'otuuseeko wakati wo ne wakati w'abasajja abaakugobaganya aba Quraishi okuva e Makka
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الله سبحانه وتعالى قام أنت ليغفر لك الله جاك سنوا ما تقدم بيون بياكل انبرا من ذنبك ممزامبك وما تأخر نبي بيجاب يتنكرا ويتم نعمته عليك ariredo kubeera nti agenda kujjuza ebyengera bye gy'oli weyahdiyaka agenda kulungamya siratan mustaqima kukubeerera bika nti golokofu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akusonyiwa byonna bye wakulembera okukola n'ebyo by'otannakola akuwa ekyengera kye obeere nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama obeere nga owangula erinnya lyo libeere nga lyogererwako waggulu wabeera nga ate olungamya abantu ku kkubo eggolokofu. وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله الله yeteeseteese okutaasa nasran aziza okutaasa okulabika nti tojja kuwangulwa okutaasa okw'amaanyi buli wonna wonoobanga owoomya omutwe ng'ofuna obuwanguzi. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي يوي الله أنزل السكينة يسا وبتبنكبو في قلوب المؤمنين ممتما جابا كريزا ليزدادوا إيمانا بابيرينغا بيونغري ردارو بكريزا مع إيمانهم أوامك بكريزا تببالي نور بريبري ولله جنود السماوات والأرض الله ينابا مجي مبانغا الله ينابا مجي كنكونسي وكان الله عليما حكيما. الله كفدا مماني الله كفدا تقران سبيل النبي أكرا. الله سبحانه وتعالى ياليتا أبكريزا n'abasaako obutebenkevu abaali baagala okubeera nti bamaliridde okugenda okulwana bamaliridde okubeera nga bawera mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallama titwavudde eka okubeera nga tuzze okukola umura ate kaakati bano batwekikamu batya tugende ekijja kijje. Allah n'agaa nti nedda n'awa nabbi sallallahu alaihi wasallama okubeera nti akkaanya n'abantu bali ne bawandiika endagaano y'okutegeeragana. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba nti byeyassa obutebenkevu mu mitima gy'abakkiriza ne beeyongera obukkiriza ku bukkiriza bwe baayina. Allah subhanahu wa ta'ala n'abategeeza nti ayina amagye ayina obuwanguzi ate okuva edda nedda aliman hakiman mumanyi ate takola nsi. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات Allah ekiyakikola ekyokuwa obutebenkevu eri abakkiriza abeere nga ajja kuyingiza abakkiriza abasajja walmu'minaati n'abakkiriza abakyala jannatin ejjana tajiri ezikulukutira min tahtiha al anhaaru wansi waazo emigga khalidina fiha mwe balibeera emirembe n'emirembe ويكفر عنهم سيئاتهم agenda kubasangulako ebibi byabwe وكان ذلك عند الله ekyo ne kibeera nti kyali ewa Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okukolera abakkiriza fawzan azima kugenda kuba kwesiima kunene nnyo abanakkiriza okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abayingiza ejjanaaze abanakkiriza abeere nga abasangulako ebyonoono byabwe okwo kuliba kwesiima kunene nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala eri abakkiriza abalibeera bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويؤذب المنافقين الله جاكبون رزابا نانفوسي أبسجى والمنافقات نابا نانفوسا بشارا والمشركين نبا مشركين أباري بسنزيب ياونغا مسنمونغا بسجى والمشركات نابا سنزيب ياونغا بشارا ظانين بالله أبارو زانغاكو الله ظن السوء اندو زنبي
abantu abaali nga balowoleza Allah obubi nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tassanga busiraamu ng'ate abussizza, tatumanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ate yamutuma, ne babeera nga balowoleza Allah ebikyamu, alaihim dairatu sawi, bajja kufuna enkyukakyuka y'ekibi, enkyukakyuka ey'ekibi ejja kubeera ng'ebabuna, enkyukakyuka ey'ekibi ejja kubagwako. Wa ghadiba Allahu alaihim, Allah yassa obusungu bwe ku bantu abo, Allah ajja kubassaako endowooza zaabwe embi ze baalowoleza ku Allah subhanahu wa ta'ala nti asobola okuva mu nabbi we, ne babeera nga tebasobodde kujja kubeera nga bamutaasa, baagaana okujja mu lutalo, baagaana okujja ng'agenda Hudaybiya, baagaana okumuwerekera, naye nabbi sallallahu alaihi wasallama ye n'agenda n'abo abakkiriza, baatuuka okulowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuva mu nabbi we ng'agenza okukola umra mu kiseera ky'okubeera nti baali Hudaybiya, ne balowooza ku Allah endowooza embi. Allah abaga nti endowooza eyo embi, ebibi byayo bijja kubeera nga bibeetooloola. Wa ghadiba Allahu alaihim, Allah yanyigira abantu abo olw'obutawerekera nabbi we, olw'okubeera nti baali bamanyi nti tajja kudda. Wa la'anahum, Allah yabagoberezaako ekikolimo. Wa a'adda lahum n'abateekerateekera jahannama, omuliro jahannama. Wa sa'at masira, buddo obulabika nti bubi nnyo nnyo. Abantu abo abatakkiriza baagaana, abatakkiriza beekobaana n'abannanfuusi, nga nabbi abagambye tugende tukole umra mu mwaka ogw'omukaaga, ne bagamba nti ntayi tulina kagenda kufiira eyo bwereere. Abasajja baatugoba ate tugenda okubeera nga tubatabaala, ne balowooza nti Allah ajja kuva mu nabbi we. Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza nti mmwe nabassaako obusungu bwange n'ekikolimo, ate bwe muliva wano ngenda kubateeka mu muliro jahannama, obudde obulabika nti bugenda kuba bubi nnyo. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض, الله يعينا amaje agali mu bbanga eyo, ayina amaje agali ku nsi kuno. Wakana Allahu azizan, Allah okuvedda tawangulwa, hakiman ate takola. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna arsalnaka, mazima ffe twakutuma, shahidan ng'ogenda kubeera ng'oli mujulizi, wa mubashiran ng'ogenda kubeera ng'owa amawulire ag'essanyu eri abakkiriza nti mujja kuyingira ejjana, wa nadhiran ng'ate era oli mutiisa eri abatakkiriza nti bwe banaaba bafudde tebakkiriza era nga tebeenenyezza bibi byabwe bajja kubeera nga bayingira omuliro. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله, الله yabeeranga akuyita litu'minu billah, Allah yabeeranga akutuma obeere ng'oli omujulizi, ajja okuwa obujulizi nti gwe wajjanga gwe w'enkomerero, naye ojulira nti waliwo bannabbi abaakusooka, ate era ojja okusanyusa abakkiriza, ate otiisa abatakkiriza. Ebyo byonna bimu ku byatukuleetesa litu'minu billah, abantu babeere ng'obagamba nti mukkirize Allah nga banna abaakusookawo. Bw'obajulidde nti baakola omulimu gwe gumu, naawe ozze okole gwe gumu, ogambe abantu litu'minu billah, mukkirize Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, era mukkirize omubaka we, wa tu'azziruhu, mumuyambe, mubeere nga mumutaasa ku balabe be, wa tuwaqqiruhu, mubeere nga mumuwa ekitiibwa, mubeere nga mumugulumiza nga mumutwala nti muntu mukulu mummwe, wa tusabbihuhu, ate Allah subhanahu wa ta'ala mubeere nga mumutendereza, bukratan wa asila, enkya n'eggulo mubeere nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, nga bw'oli omujuliza ajulira nti bannabbi abaasooka baaweereza, naawe era ozze ow'amawulire ag'essanyu abanakkiriza, ow'amawulire amabi era abo abanaagaana okukkiriza, ogambe abantu batye Allah, bataase omubaka, bataase Allah, bawe Allah ekitiibwa, bawe omubaka ekitiibwa, naye ate omubaka abeere nga abayigiriza era mubeere nga mutendereza nnyo Allah, bukuratan wa aswila, enkya n'eggulo, nga musaala, nga mwogera adhikaari ez'okumakya n'ez'olweggulo, emirimu gyammwe gyonna bwe mugikola bisimillah, bwe mugimala alhamdulillah, ne adhikaari ez'ebika eby'enjawulo. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى قام
innal ladhina mazima abakkiriza abo be wali nabo mu kiseera ky'e Hudaybiya nga bamaliridde okubeera bagenda okulwana olw'okuttibwa kwa Uthman kwe baali balowoozezza yubayi'unaka bazze mu maaso go ne bakuweerera nga buli omu ajja n'akukwatamu mukono ng'akusika mu mukono ng'akutegeeza bwali omumalirivu okubeera nti ye obulamu bwabwaayo innama yubayi'una Allah agambye nti mazima ddala kye baakola baali baweerera Allah yadullahi fawqa aydihim n'omukono gwa Allah buli lwe bakukwatanga mu mukono gw'omubaka buli lwe bakukwatanga mu mukono omukono gwa Allah gwalinga waggulu w'emikono gyabwe faman nakasa omuntu bw'anaamenya ekyo kyabadde yeeyamye okubeera nga yeewaddeyo okubeera ng'afiiririra obusiraamu fa innama yankusu ala nafsihi mazima okubeera nti amenye endagaano yeeyo gy'amaze okukolerako obweyamu ajja kubanga obuzibu budde eri mwoyo gwe waman awfa naye anaatuukiriza mu ssere endagaano yeeyo gy'akoze naawe bima ahada alayhi Allah ekyo kyakoze ne Katonda endagaano lwe babeera nga beewaddeyo okubeera nga buli kye bakoze ne Katonda mu ndagaano yaabwe bakituukiriza fasayuwaffiihi omuntu oyo ajja musasula mu ssere atuukiriza endagaano ye gy'akoze ne Allah ajran azima amusasule mu ssera empeera erigenda okubeera ennene nga nayo yeyejjana. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمتجيزا سيقول لك المخلفون bali abasikatidde abatazze w'abannanfuusi ne bamushirikin abasigaddeeka ne babeera nga tebazze naawe bwe munaaba muzzeeyo bajja kubeerako bye boogera bajja kubeera nga baali bamanyi nti mugenze okutabaala abakuraishi e Makka temujja kudda wabula bajja kuzza mannya naye bwe banalaba nga muzzeeyo sayakulu laka almukhallafun bali abeetuulako abatasobola kusituka ne bajja kubeera nga bajja wooli nga bagamba min al-a'rabi basajja bannamalungu abasajja abalaala ababeera mu ttale abasajja abatasobola kweyunga ku mugendo guno bajja kujja nga beetunda mu maaso go kubanga baali bamanyi nti tojja kubeera ng'okomawo naye bajja kukulaba ng'okomyewo bajje mu maaso go ng'ensonyi zibatta beetonde nga boogera bwe bati shagalatna amwaluna emaali yaffe yatufudde bize twabadde tusuguulikana na maali yaffe ne tubeera nga tulagajjaziddwa okubeera nga tugenda naawe wa ahluna n'abantu baffe era be baatufudde bize nga tutawaana n'abakyala n'abaana okubakolerera wamu okubeera nga tubalabirira fastaghfir lana nga bwe mukomyewo tukusaba nnabbi otuyambe otwegayirire Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwaaleko tuteekako obusungu bwe olw'okuba sitwagenze naawe yaquluuna bi alsinatihim ng'ekyo bakyogera ku nnimi zaabwe ma laysa fi kulubihim naye nga si kyekiri mu ntobo z'emitima gyabwe kul bagambe faman yamliku lakum min allahi shay'an ani ayinza okubeera nti ayina obuyinza kummwe ku ekyo ekiba kivudde eri Allah asobola obutakubeera nga ekivudde eri Allah ayinza okukiziyiza kyayagadde okubatuukako ne kitabatuukako naddala in arada bikum darran singa abaagalizza akabi kabatuukeko ani ayinza okukagaana okubeera nti tikabatuukako aw arada bikum naf'an oba abaagalizza ekintu ekibagasa ani ayinza okukiziyiza okubeera nti tekiyinza kubatuukako wabula Allah subhanahu wa ta'ala abagamba bal wabula abantu mwe abaagaanye okgenda kana Allahu bima ta'maluna khabira Allah amanyi bulungi nnyo era mukenkufu ku byonna bye mwabadde mukola ne bye mwekwasa n'okwewolereza kwammwe byonna bitegeera bulungi. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. bal si ekyo kyokka dhanantum kimu ku byabagaana okgenda n'omubaka mwalowooza alla yankaliba rasulu nti omubaka tajja kuddayo walmuminuuna n'abo abakkiriza abaamuwerekera ne mulowooza nti bajja kukomawo ila ahlihim eri abantu baabwe abadan emirembe n'ennaku bajja kukomyawo mannya
wazuyina dhalika ekyo asitaani n'ekiwundira mu mitima gyammwe ne balaga nti kyekituufu fi qulubikum mu mitima gyammwe kino kibeeramu nga sitaani ekibamaze obbateeka ekibaguzizza nammwe ne mukigula mu mitima gyammwe nti abo ke bagenze kufa wa dhanantum dhanna sawi ne mulowooza endowooza embi wa kuntum qauman buura ne mukeesa enkya nga muli mu kibiina ekigenda okuzikirira. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله من في الناتكرز الله ورسوله نمبكوي فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. أتمنى برونجي انت مزمد لفتوا تكرا بتكرز مريد سعير. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. ولله الله يعينا ملك السماوات والأرض بفزب القرننسي يغفر لمن يشاء سنو يقوابا يقدي ويغفر ويعذب من يشاء نابيرانغا بنرزو يقوا يقدي سينغا بيرانغا رفدت ينيزا onafuddenga yeenenyeza Allah asobola okumuddira mu singa aba yagadde ate onaabadde aganye Allah subhanahu wa ta'ala ali mweteefuteefu okubeera nti omuntu afudde nga teyeenenyeza teyezzeeko teyeekubye mu mutima kubeera nti agoberera Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi we n'amateeka gaabwe. Allah agamba yu'adhib man yasha kubonereza gwayagadde so nga atasobola okusonyiwa gwayagadde. wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah okuvedda nedda musonyi yasonyiwa beenenyeza rahima ate musaasizi ajja kubawa empeera z'okwenenya abanaafanga beenenyeza ne babeera nga bavudde ku ebyo ebyali binyiiza Allah subhanahu wa ta'ala obutabiddira ddala kubikola. sayaqulu almukhallafuna idha intalaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'kum يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى